era nze nina ennaku y'amaanyi eri baganda baffe aba DP Block. Waliwo ebintu bye baabuusa amaaso. Okay? Mu kubibuusa amaaso ne balowooza nti bijja kuyitawo oba bijja kufa nakyo death. Ekisooka banywanyi bange okumala ebbanga ddene eriyitirivu ddala naye tuzze nga tutambula bwe tutuuka ku mbeera ey'ogamba nti olugambo luzze nti walabika waliwo akamwanyi akakoze eki akatuuse nga n'ababbiddwa komishoni waabwe weebali abakola omulimu weebali mu mbeera yonna nga bakola ki nga waliwo okulaajana. Abakulu abo baali balowooza ebintu binaabeera byabwe. Buli muntu tewaliwo muntu atabawa benefit of doubt nti omanye ensonga eba egudde ku memba wa command senior army officer tebagipapira mugende mukwate amagye gakakkana command in chief n'agamba tusooke tuwuliziganye agamba ki ekibaddewo kyennyini annyonnyole kubanga bw'odduma obudumi okola ensobi. Netunoonya abakulu nga balabika nga beesooza bwesooza banyiiga bakola ki tebaagala kumanya bennyimba bwenyimbwi tebakwata masimu kwegamba nga yembeera ate gye baddamu kyokka ng'embeera yakyukamu ey'ebyenfuna ekijasifayinga nti akamwanyi kakola ki kayingirawo. Kati mweyo embeera mu byobufuzi bye tulimu nga bumanye obwavu bwe tutambuliramu ssebo tewali ayinza kugumiikiriza gwofuuke roodi jjukira olugambo lujja nga lulaga nti basabumiitinga kinene w'omukulu kubalina okufuna ku mutemwa fenna nga tuli omwo nze nga bambala nga komanda waabwe w'omu east nti nono naye agenda kufuna muvubuka waffe bambalira mu kategore eyo muvubuka waffe oweeyo sako yaayo tugenda teekayo $5,000,000 kakati amawulire bwe gajja bwe gatyo era netulindako okuduma okitegedde bwe tulindako okuduma netwagalira okuverifyinga tewali yaduma tebakulimba abasajja ne beefuula bakaki bakamenyo ne bakola ebyabwe ngaebyo baagala. Wanawo sinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero okubuuzako nti osibye otya afunye okusomoozebwa okwenjawulo olwaziza ofiiriddwa n'okusomoozebwa okulala nkusaasidde asobodde okutuuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nyina Jerovigirwa Moses mukulembeze wa ERP Eastern Revolutionary Platform gye nobuuza abantu abatulaba abalungi nate ndi musanyufu okubeera mu studio zaffe wano nga bulijjo tuzze neera tugatteko bye tugattako abagoberezi baffe tubeebaza nnyo era kantwala omukisa guno okwebaza abagoberezi baffe mwenna alaikinze asharinze akomentinze aviewinze mwena muli baakabi nnyo era tusaba mwongere okola ki okulaba omukutu guno kontenti waffe yeyongere okubeera ow'amaanyi ate era namwe mutambule n'okumanya so ndeeta okulamusa okulungi okuva eri Eastern Revolutionary Platform mu mbeera y'ebyobufuzi gye tulimu era ndowooza guno omwaka tunaatera ogumalako tujja kubaako bye tukwasaganya ebyenjawulo guno omwaka ketugumalako bwe pa January ate bigenda kuba birala kusinziira nga bwe ndaba birala muko tweyanziza nnyo tweyanzeege twaliko konaye wano lumu mabegako olwo DP Block egenze wano erubaga nongamba nti intelligence yo wafuna okugana okota mu luli olukuŋŋaana abasajja bandibanga bakwata akamwanyi bali tuyawo ne kabuleta one need omu ku bali bagenda mu kago ng'agamba nti
fenga nili tuvuddeyo twabulidde omukago ogwo bali baguyitadde All Alliance ku lw'ensonga abakulu bakwata akasente tubakubira amasimu tebagakwata tubayise banyonyoleko baganye emikago gisobola okukola nga tubeera mu ebyo no kakati it is very unfortunate era nze nina ennaku y'amaanyi eri baganda baffe aba DP block waliwo ebintu bye babuusa amaaso okay mu kubibuusa amaaso ne balowooza nti bijja kuyitawo oba bijja kufa nakyo death ekisooka banywanyi bange okumala ebbanga ddene eriyitirivu ddala naye tuzze nga tutambula bwe tutuuka ku mbeera ey'ogamba nti olugambo luzze nti walabika waliwo akamwanyi akakoze eki akatuuse nga n'ababbiddwa komishoni waabwe weebali abakola omulimu weebali mu mbeera yonna nga bakola ki nga waliwo okulaajana abakulu abo baali balowooza ebintu binaabeera byabwe buli muntu tewaliwo muntu atabawa benefit of doubt nti omanyi ensonga eba egudde ku memba wa command senior army office tebagipapira mugende mukwate amagye gakakkana command in chief n'agamba tusooke tuwuliziganye agamba ki ekibaddewo kyennyini annyonnyole kubanga bw'odduma obudumi okola ensobi netunoonya abakulu nga balabika netunoonya abakulu nga balabika nga beesooza bwesooza banyiiga bakola ki tebaagala kumanya benyimba bwenyimbwi tebakwata masimu kwegamba nga yembeera te gye baddamu kyokka ng'embeera yakyukamu ey'ebyenfuna ekijasifayinga nti akamwanyi kakola ki kayingirawo kati mweyo embeera mu byobufuzi bye tulimu nga bumanye obwavu bwe tutambuliramu sebo tewali ayinza kugumiikiriza gwofuuke roodi jjukira olugambo lujja nga lulaga nti basabumiitinga kinene w'omukulu kubalina okufuna ku mutemwa fena nga tuli omwo nze nga bambala nga komanda waabwe w'omu east nti nono naye agenda kufuna muvubuka waffe bambalira mu katigore eyo muvubuka waffe oweeyo sako yaayo tugenda teekayo $5,000,000 kakati amawulire bwe gajja bwe gatyo era netulindako okuduma okitegedde bwe tulindako okuduma netwagalira okuverifyinga tewali yaduma tebakulimba abasajja ne benfuula bakaki bakamenyo ne bakola ebyabwe ng'ebaagala era bwebatuuzeeyo meeting nze ne ngamba sijja genda mu kamera yaabwe wadde ndiyala kansigalirewo era n'omukutu ogumu gwe naliko nembawo obubaka nembagaba bannaaye tie jjajja oba olina akasente ke waweereza eyo nga nange erinnya lyange kweriri sikalina sina gwe natuma ate oba wandowoozaako bulowooza nange nfune tezaatuuka sebu so mu katigore eyo tokola ki tombala nze ndi ku fronti yange nembeera kiriya era netudrawinga ki line kakati omukago negusigalayo eyo sijui All Alliance kati neguba tegukyali hole kuba gwali guyingiddemu embeera ki era kabuleta nze ndowooza yali yalwonawo okukola disclaim eyo yali yalwonawo kubanga naye mu sitole ze baali banyumya mwalimu muzungu yasudde golodi gundi yatuwe moroka kabulete moroka ze twavuga biki nga mulimu nnyo erinnya lya kabulete kakati kati kabuleta wuyo n'abatunuzaamu omuki omudumu
naye ng'ensobi yali yaabwe bagimanyi. Kiki baali balina okukola nga bamaze okujjayo akamwanyi wa jjajja? Anti kakati mu liberation struggle ekisooka ensobi yakolebwa tewaliwo common position mu kujjayo akamwanyi. Ani yabatuma? Mwe bebagamba bebateeka ku list temwatulako nabo nga mwagala akamwanyi. Ani yabatuma? Eyo nsobi namba 1. Kati wabanga tewali yabatuma bebeetuma bali balina okunnyonnyola ekyo ne basooka basasulira ekyo kwanza. Okuddira abalwanyi bonna n'obasubjectinga eri. Kakati awo ne tulyoka twogera ebirala naye beekuniza bwekuniza. Nane Kabuleta agamba nti twagezaako okutula ne twogera. Beekuniza balowooza ffe tuli bafala. Kati nze nsula wali mu muzigo makindi nga ogenda oli ofuna 3.8 billion nga nze nsigale nga ndi mu muzigo wali ate nga nze gwozimbirako gwokubirako ekikopo akitwala nti gw'omukuba afuna. Nedda ssebo oba obanyidde bumanyiizi kuba nange ndi muntu mukulu nina obuvunaanyizibwa obwange. Nakati nina amabanja ga sukulu fees ate abaana bagenda kuwummula. Waliwo bali abasiniya ffe abaamala bo bakimala dda. Tukyalina amabanja gaayo kati nze kukubire mu ngalo nkole ntya mukulu. So ekiriwo kyonna kyonna benenya bokka ate batta olutalo lwaffe. Nze ndi munyiivu olutalo lwaffe baalutta gwe tomanyi ate credit gye baawa Makerere Kavule. Omusajja gwomanyi ddala nti naye talina gyatwala lutalo kati bamuwa credibility nti bano yabalaba n'abafuumuula. Obatta olutalo lwonna naye nga bannabyabufuzi bagundivu bo tebabitunuulira mu maaso awo. Anti okunyoomerera mu byobufuzi ne mu bulamu obulala bakugamba ne gw'ozadde akuba engoma n'okola ki? N'ozina. Kakati tula ne banno mukola analysis. Gwenyinza okuba eriya gy'olengera ng'olina ate akanyomero akalala k'otalaba. Ate ng'oli yakalaba. Kati meeting egenda okuggwa nga tufunye ekinene ekitegeerekeka engeri y'okumanagingamu ensonga. Because it is immoral okujjayo akasente wa jjajja but oba omanyi ekyokukola obanga ate afunye emundu nga jjajja bwe yafunanga emundu za gavumenti era n'akuba okozesa ssente ze zennyini era n'okola ki n'otambula. Ne kakati basajja baffe baabo oli omusajja gwe baawa amaanyi yali yava mu kibalo nti yali mugezi okubalengera n'abafuumuula n'akasuka ebbali. So kati kino kyogamba nti bo bafrontinga Mpuuga wano era babadde okuva luli bwe batandika otuulaawo ennamire bagamba tufrontinga Mpuuga. Kitegeeza ki? Anti kati bali mu kukola nti omulimu gwe baba okukola justification bajustifyinga. Naye nze mbagaliza birungi byereere ebisigadde kubanga nalumba Abedi nemubuuza nandaga nti naye yalwala n'okulwala we yawulira amawulire ago ate nagenza okulaba ate bali bonna. George Musisi yaŋŋamba nti Abedi Bwanika yansalako ebigambo nga bifu naye ng'akaze ng'ayogera kati bw'ŋŋamba nti yagamba bw'ati ate n'omulanga ali naye sikyewuunya. Kati nze byonna nze byandema okutegeera era tombalaayo nze akuva luliira era nakubuuza nti lwaki togenze mu lunaana lwawe saabitegeera. Bwe tuba tuli mu lutalo ffenna mwe temuyinza kuluvaamu ate ne mutoogera mwagala tussa. Communication erina okubeerawo mu mwenna. Mwagala tussa gwoba okyusiza position yogera tutegeere. Kiringa onooba nga tuvuga emmoroka tuvuga lyanda ku lyanda gwe n'oweta mulundi gumu tosudde indicator oyagala kutussa watuba tugenda kukutomera fe bavaawa emabega woba ogenda kuvaako sula indicator eraga nti oweta abantu bamanye beeteeketeeke nsala omuliro naye gwe oweta mulundi gumu nga mmese
oweta bulundi gumunga mmese lwaki tukutomera oba ojja tomerwa ove mu kkubo kakati omuntu gwe neewuunya yewe ekitiibwa Mpuuga nze ndowooza yaliisemu ku bigere kubanga burandi ye egenda kweyongera okufa eyampuuga ttiimu eteeseteese kati erina ebizibu nange ndaba ttiimu eriteekateeka omu erina ebizibu ne pabuliiki kati kandi ekyeragawo eyo futwete tubyogerako nali mbyogeddeko ati lengifi kandi ekyeyampuuga kati eba eragawa eba efudde ku January nga lumu wabonabona abamutembeeta tebagibwa kaadi balina ebizibu kati balina ebizibu kakati tukole ki ekintu kyaffe kyonna bakyonoonye kyetwali tupanze lwaki tebava mu opposition kubanga ndaba buli wamu babeera wabeerawo emivuyo gyokka era nabeekavulo mbagobeera bagajali mivuyo mu kaadi ne bajja eno mu birala bali bakola ensobi abamakerere kavule tebaali balambulukufu mu kugoba bano ebintu byakolebwa mu makerere kavule mu biseera by'okugaba kaadi byonna byali bikyamu byali bya kifuula nnenge Mukaku yali alina ofuna flag Mabiki yali alina ofuna flag Luwa wakale naye wali gimuwadde Kidandala Sulaiman Kidandala Kenneth Po Kakande okiwulidde kuba nze ekyampeesa flag nga nesimbye wala nange bayita bagimpa ne bagamba oyo weekamuli kamuli wala era tagenda kuwangula ati nze nkubuulira ate nze nkubuulira gwe oyagala kumpakanya nze naliyo munda kati ku luno gwalabye nga babadde bagimpa wapi kyokka nze ndi musiru bwolaba nze nywa omwenge nenvaako nze mba 24/7 wagamba tojja kulaba abasirikale bo nga babakuba babamalawo ekambi bazimalawo obubonero obulaga nti toli mu future plan yooli oba obulabi kati ate kyova olaba nakati waliyo bananga abakyaliyo naye nga tebajja zifuna naye bali abamalira ebiseera befuula abakola emirimu gy'ekibiina bali babalabirala kanyukiriya tiimu kabala biki birala tebagenda bawa flag mbamanyi sijja bamenya mannya naye anti kati buli lwomanya nti toli mu future plan yooli weebereramu nga bukyali kati nze nakizuula nga siri mu future plan ya Nuupu nga Kyagulanyi tandiimu Lubongoya tandiimu n'akatiimu kabwe Ssenyonyi ate kyasuka bususi okusinza ku mipango ginali nkola ki ginali ndaba ne conversation ginalaba mu ofiisa bwe bakozesanga eri obuvuka bwa Nuupu bwe nali ku rutinga eri bwe baali bakozesa conversation nemanya nti wano nze siinawo mulimu kati politics atambula na interest zange ziba tezigguka wuwo kati nkolawo ki kange nenoonye Green Pass kyawalala naye nga omusajja mwamulage kukola ebyobufuzi okwefuulira obufaananyi bwe nalaba edda 2017 nga mulumbye Kyaddondo ng'omusajja agambye ajja butereevu era ebyafaayo bya Nuupu toyinza kunzijjamu ne bofooti oyo ne bwajja okuwandiika ekitabo naganja kwewala gye nobijjirwa ate omwewala otya okujjako ng'oli mukuusa era bw'omwewala bakikyalenjinga bagamba gwe tomanyi facts kwena ensonga tebakyaprovinga badde manyi omuntu ogovudde naye wadde akoze ensobi omubeera naye mu mbeera yonna anti mu revolutionary manner mu revolutionary environment mu ordinary politics mwe mubeera ebyo gundi biki kyayagala kunesimbako tumukube gundi tiyasiruse katebe nga ntuuse nekyo kikubya ampisaamu amaaso kikubya omukulu atuuse notasitoka ozalawa
kati nyinza okudda ku ebyo gomanyiza omuliro gw'empiseemu nze mpisemu Tanulu muganda wange nawe tonsesa aganyo situka ng'omukulu atu kimukubye bufutusoja ne butandika okumanyira ne bukusembezaayo eri anti gwe obanga oyagala okumanya omuntu Kyagulanyi gwalimu ng'omukolo gubaddewo ogendanga ku Facebook ye ng'amaze opostinga olabe ebifaananyi engeri gye bikola ki gye bitambulamu ekisoose ekyokubiri ekyokusatu 10 ebisooka kale kubanga Facebook lyekomera lye ne Twitter jakusibira kakati ebifaananyi 10 ebisooka ababirimu ye batiimu ye kati revolutionary politics asotambulira ku Facebook andi kakati wenga revolutionary leader andi kakati kyovula baffe tuvaayo ne twogera amaloboozi amalala nga tetulaba omulimu ate abala ne balowooza nti tukola ki tulumbi ate olumbi eki ffena tuli mu bulumi actually bali tebalina mu bulumi ffe tuli mu bulumi ovene Kampala nogenda ewamwe kati nga bogenda abewamwe bonna essuubi balisuubiramu gwera ku mukolo kwotuukira nva ku ekyo ono omukulu e Kampala ali ku Facebook na Twitter omuntu weeka muli amulinza amugireko jjajja oli eri alina essuubi nti yagenda mujjako wa Facebook kakati ffe abataputa ensonga tuba tulina okuwa ekifaananyi ekiriwo ekituufu wetumala okikuwa ne tukubuulira nekitwandikoze okuva mu eyo embeera bintu tuze tubyogera era tugenda biteeka mu nkola tugenda ku practical butereevu tugenda ku practical tewali kuwanaanya kwonna naye kati kyenjagala okwebuuzaamu kiki mpuga yavaayo eri naye lwaki buli kyabaakola ojjukira nti yagenda nalondola akalulu ka America naye kati jjukira Kyagulanyi naye ali mu America oba alina esimu ali ali ne Rubongoya kati nabyo ebifaananyi nga bali baleeta mpuuga nti olaba gwe bataayita bwali olaba gwe bwayita bwali kati Kyagulanyi alina okwegeraageranya n'empuuga oba abantu be banene bafutusojja anti nze obusungu bwerina ku Kyagulanyi buli nze yali badde kale nze yali mpisiza nga bwe yampisa mu nkola ey'obunanfuusi nga bwe yali agadde okiwulidde naye si kwe kukozesa nuupu n'obulakamairinga banno olw'okuba oyagala okuleeta ssennyonyi it is bad because tomorrow naye bajja kimukola bulungi nnyo kubanga taoperatingira mu sky ali ku planet Earth okuddira ekintu kitwali tuzimbye ne tuteekamu amaanyi ne kinywera to that level n'okiminimizinga to 500 million nga nakati lwe luyimba tebalina campaign program ndala yonna bakyali ku 500 million kintu ekyo kyampisa bubi nnyo naye Nambooze agamba ye mu meeting yali ono bamugamba byalina okukola nakkiriza naye ate namala ne yeefuula Nambooze tagibwako hadithi kuba talina kyamanyi ku nuupu neki naye yagibuukira eri ku City Square oyo wa City Square nno si kumpi yabuukirira ku Shero wali Shero ye Nakasero oyo ke yabuuke Nakasero awo ku State House ye we yayingirira awo ng'olwedde tuyingira State House ye n'ayingirira awo kati talina kyamanyi tomubuuzanga na bintu bya nuupu abyogerako mu nkola ya kifuula nnenge na bya kigwanyizi alina ye ekyabalanga mu muntu survival ye nuupu kati alina kyamanyi ku nuupu Nambooze nze oyinza okuntuma abantu ba nuupu ne ntwala Nambooze ndi mulalu obadde ki naawe obadde ki era ne ku setu bamuleeta okukiikirira NUP anti mu nkola ey'ekinanfuusi kakati katanaabeera wali ate nenondawo Nambooze nga bakutumye nuupu bananyiniyo obadde kidaawe
okitegedde era buli omu yamwewunya okuva mu munne anti kakati abantu ba wano banafuwa nnyo mu byobufuzi abawano mu Central Region survival tebalowoozaako ne kuffe abatawangulangayo wadde akafo akatya naye nga naffe tuli mu political life eri active buli lunaku otekamu amafuta mu motoka yes ozungodde kati olwala lwonna lwangenda dumala wano njogera muzindaalo ku muzindaalo bwe kiri naye bo babadde babaka ba parliament ebisanja bisatu embeera yonna ejja nga emujjayo mu parliament abeera compromised kitegeeza kati okubeera compromised okuva ku munno oli kwagala kusigaza kifo kino ekyobubaka bwa parliament bw'okimuggyako afudde kyogamba basolo mu makadi muna kutunuliza NUP kakati ate bamu mafulaga oyo asibira mu PFF yate bamayogera boto yali akulira ndowooza ebyamawulire n'okwogerera people's government asibira mu PFF wali aliwo lwa fulaga naawe talina kyamanyi ku NUP ye munabyafuzi bwati atuggusa mu struggle ng'abuukira ezze n'agibuukire n'agirinnya eno bwezikira n'akwata eri atasobola tuggusa awo wona tewaliwo atuggusa mweyo tiimu yonna eyekavule kubanga ekintu kye balimu kati bali nabo bakkiriza nti jjajja si waakuvaako ne bagamba katusooke tufune ebifo ebikola ki ebiriwo kyova olaba Nubian bamusindika n'akawewa balimu ezo Nubian eri agenda nakawa ewa balimu ezo gyali ngombaka wa parliament yes balimu ezo bamwambusa ku bwa road mayor agwire eyo ajesimbe ku lukwago yes babona bali ku opposition yes struggle ebeguka tujitambuza oba buli mwaina kati okufuna Lubongo ya Kampala Central sure deal Lubongo ya tena jakajja hiyo tokyati nawe omugimuwadde kubanga nesireko tadda yengo omuntu aka politics agenda mu okitegedde okyati nawe ogimuwadde kakati kati eri Lubongo ya jamuzaala Museveni tafugayo naje maneno kuza bakitagende eri je bamuzaala yo nayo najja yaka Museveni tatuukayo kyogamba eri embalala eri wansi eyo kakati byebyo chairman Nyanzi owasegirinya Kawempe North oluvanyuma lw'okugwa okubwa meya eno waganye I mean Kampala Central then Kawempe South oleteyo Mufumbiro Busoga teri kifo kye anti kati Busoga tewawangulikika twagala kati bifo twagala bifo ebitugenda okuwangula buli omu avuga ku V8 buli muntu tiimu yange ebenga erikiriya awo jjajja ne tutamutwala ate kati aba akyagenze asigaleyo kijja aba takyagenze aba asigalayo buli omu avuga ka V8 ke naye yagala mu bulamu kwegamba tewalina plus mugamba nti oba oyongeddeko ababaka in terms of numbers toyina gwoba oyongedde kubanga position ezisinga oli mukola replacement kubabo ate oluvanyuma mujja kulwanagana nono gojja yajja kujja independent kutunulize butereevu kakati ebyo basajja bo si basajja bange nze ndi Newton kati nze mbuulira olutalo luli ludda waawo eno kati gye tulaganoza gye tusobola ofuna essuubi kakati gye bali kati ffe gye bali kati ebweru kati ate wa embeera ye Uganda eri ate etiya bakamalako Kyagulanyi yakalinnye obutabo mukaaga passport mukaaga mukaaga ziweddeko kati gwaliolabye nti bamuyiseeko ne ku shaidi ajja kola statement ku byayogedde eri Besigye yalinnye ennyonyi 2 ne bamukima batya olwokuba bo tebabakwata bakole ebyobufuzi ebibakwasa tulabe oba tebakwatibwa bakole ebyobufuzi omuntu agamba nti Besigye ali mu kabadi osala mugamba ki mujega tamanyi talina kyamanyi ku byobufuzi bya Uganda nze nkubuulira Museveni tayinza kuddamu kwesembereza Dr. Besigye mbwaddemu amusitule mbwakuba Kyagulanyi Besigye ya makinga government ya Museveni okuspendinga buli lunaku ng'espendinga mu field
netuko okubanga ewenyera Lwabesije kati ate ogwo oyagala akomyewo mulaiti bana babyogera bafutu soja balina kye bamanyi ku byobufuzi bya Uganda naawe babasomesa wa certificate of attendance leka naawe basoma ebyobufuzi balina kye bamanyi ku byobufuzi abo bafutu soja obadde ki naawe ebintu bibalimu bo bali mu politics waawo oli omukadde ow'ekiyimbi alien skin sijui Fangoni factory Fangoni forest firebase crew gangamero byakoze bitya crew Lion Island be babeera mweyi endowooza nti gwe gangamero ne bwereta oluyimba nga lw'amaanyi Fangoni terulabawo kubanga Yesu muwagizi w'eri oba Firebase terulabawo Lion Island Firebase niwe luleeta nga lw'amaanyi Lion Island terulabawo kati ebyo bya kiyimbi naawe si bya bufuzi ebyo ebyobufuzi biri detailed man toyina wogambira nti kati obirabira ku level ya music era ffe tuyinza kujjako hadithi tulabira ddala kubanga mu byobufuzi music is a small component so components ez'amaanyi ziri walala nnyo ebyobufuzi bigazi nnyo kati eyo sekita emu just one sector mu kintu ekinene kati ate oyinza okugamba nti ate yovatekinze ekintu ekinene so gwe buli lwotuleetera experience yo ey'omuziki n'oyagala driving ebyobufuzi byonna ekintu oba okiyiye so kati ongamba nti Kyagulanyi tasobola kugusa struggle ate nga opposition leader gwendabawo kati ow'amaanyi struggle begenda kuvuka etya zimbali manyi muyina kwekwata kwenkono mwenna nemumuwa amaanyi ye n'abawa amaanyi strategy twagireeta ddanga ERP Eastern Revolutionary Platform strategy twagireeta bakkiriza ogiwuliriza tebakkiriza lwaki kuba bijirwa nebo approach yaabwe emujjako approach yeri ki eyaabwe anti kakati ye neeriwo tuyiseemu egaali approach tuyiseemu egaali twekubya ebifaananyi photo revolution eyinza omujjako yebali balina esimu ebali oba bali mu America oba Canada n'ebifaananyi byembadde nengera photo revolution ne wano ku ground kasita atonya bwe pa bifaananyi bye bikola ki bye bitandikirawo teguka tesobola so fe strategy twagireeta mwengaba ERP ne tugamba tugaba n'obuvunaanyizibwa we mutalina maanyi tulekeyo abalinayo amaanyi we mulina amaanyi naye mu maximizinga amaanyi tugate ekyawamu tutegule omusajja naye tebawuliriza kakati bo kati ekyo kye baliko kyongamba kireeta enkyukakyuka balabisa kulabisa ki jjajja bakyamulabisa lwaki nedda ng'omulabisa ku ki kyoga abazungu jjajja tebamumanyi abazungu bamumanyi nti nakyemalira abazungu bamumanyi nti muyeekera abazungu bamumanyi nti tabaagala okitegedde naye asobodde okubazannya emyaka emyaka 4 kati gwagenda eri ebyo boli mu bibyo anti agamba obuyambi babusaleko at least bwe bamuwa abazungu tebasobola kusala ku Uganda buyambi kubanga ono bayogera nabo si be basalawo eri ayogera ne baaniye bannaye bana Uganda abali eri zina basekulitale ku ngambe ku council bana Uganda abali eri bagenda okwogereramu ne position beeyo bwe batyo kiringa bonajja mu Uganda noyogera ne baani awo opposition nga tebalina na seria noyogera ne bakabuleta bamukaku bamabike ba John K. James the man okiwulidde notakaka toganda opye mu bazungu so bwagenda abo bayogerera nabo
tewali mbugano yakozeeko yatuddeko nabo bali nate nga badde bamukuba balo ng'election observer era na submitting nekitegeeza kyekyo okulondobayo olwo biseera bitulimu byakunyiga mapeesa naawe buli muntu anyiga mapeesa gage kubanga oli yawemukira abantu ekintu kye twali tusazeewo tuzimbe ffenna nga tewali wagenda namuzoganya ye kenyini neyeezoganya okitegedde kati buli muntu kanyiga mapeesa kitegeeza kati buli omu alina kwefaako yekka ebyekintu tebikyakola buli muntu kanyiga mapeesa ge abamu bo gye bali eri kaadi bazeetaaga tasobola kuseeseetuka lwa kaadi anti kakati ebyobufuzi biri ku sipiidi ya iriiri bikyuka gwebuga nti olinze kaadi oba okyagirinze ne bakusalako omutwe nze nkubuulidde otandika okukyukakyuka bagamba naye nawe ate olabika ogudde ne bakusalako omutwe mb'olinze kaadi so nga tumaliriza nze ndowooza nti kyekiseera it is not too late era opposition tuddemu tuwuliziganye tewaliwo kyamaanyi nnyo kiyinza tulemesa kwogerezeganya tekiriiwo tuddemu tuwuliziganye tutambule naye bwe tutuuka omwaka ogujja nga tewaliwo okuwuliziganya buli muntu ajja kuba avuga bibye era tewabaawo acomplaininga nti ate gwe oyogedde biki kubanga nange nja kuba njogera bimpisaawo nga naye bwoyogera ebikola ki ebikuyisaawo so nga mwaliyogedde ebibayisaawo twalyogedde ebituyisaawo nga abalwanyi ffenna mwebale nnyo mwebalire ddala nsaba musibe bulungi tusinkane ku mande kale wona wado sinzira okubeera nga otulaba tukomye wano leero tujja kutandikiraawo olunaku olulala akuume atakuumira mpeera era nze nina ennaku y'amaanyi eri baganda baffe aba DP block waliwo ebintu bye babuusa amaaso okay mu kubibuusa amaaso ne balowooza nti bijja kuyitawo oba bijja kufa nakyo death ekisooka banywanyi bange okumala ebbanga ddene eriyitirivu ddala naye tuzze nga tutambula bwe tutuuka ku mbeera ey'ogamba nti olugambo luzze nti walabika waliwo akamwanyi akakoze eki akatuuse nga n'ababbiddwa komishoni waabwe weebali abaakola omulimu weebali mu mbeera yonna nga bakola ki nga waliwo okulaajana abakulu abo baali balowooza ebintu binaabeera byabwe buli muntu tewaliwo muntu ataaba wa benefit of doubt nti omanye ensonga eba egudde ku memba wa command senior army office tebagipapira mugende mukwate amagye gakakkana command in chief n'agamba tusooke tuwuliziganye agamba ki ekibaddewo kyennyini annyonnyole kubanga bw'odduma obudumi okola ensobi netunoonya abakulu nga balabika netunoonya abakulu nga balabika nga beesooza bwesooza banyiiga bakola ki tebaagala kumanya benyimba bwenyimbwi tebakwata masimu kwegamba nga yembeera ate gye baddamu kyokka ng'embeera yakyukamu ey'ebyenfuna ekijasifayinga nti akamwanyi kakola ki kayingirawo kati mweyo embeera mu byobufuzi bye tulimu nga bumanye obwavu bwe tutambuliramu sebo tewali ayinza kugumiikiriza gwofuuke roodi jjukira olugambo lujja nga lulaga nti basabumiitinga kinene w'omukulu kubalina okufuna ku mutemwa fenna nga tuli omwo nze nga bambala nga komanda waabwe w'omu east nti nono naye agenda kufuna muvubuka waffe bambalira mu katigore eyo muvubuka waffe oweeyo sako yaayo tugenda teekayo $5,000,000 kakati amawulire bwe gajja bwe gatyo era netulindako okuduma. Okitegedde bwe tulindako okuduma
ne twagalira okuverifyinga tewali yaduma tebakulimba abasajja ne befuula bakaki bakamenyo ne bakola